bubi nnyo ate ekizinga kino nze ekizudde kiriko abaana bangi kakati abaana abo beetaaga emmere nolwensonga eyo nga tulima ebinazi tulime n'emmere. Ekigambo ekyokubiri sebo kyetubadde tutegeeza abakulu kyekigambo ky'amasomero. Twongeremu amaanyi ku masomero byonna gye tutambula abaana bangi era buli ssomero lirimu abaana naye nga amasomero embeera zaago zikyali wansi. Wewuunya akasomero kaffe kalinga bwokalaga musumba ono nga bwatubulidde ne mukyala we n'omubulizi omukyala n'abalala bakwatiddeko katandise ettaamu 2 naye kati kagenda mu baana 15 naye nga embeera bwekyo bwefaanana n'abalala basabira wano mu kanisa. Twetaaga okulaba nga tuwagira amasomero g'okubizinga okulaba nga abanaexpla education y'okubizinga. Ekisooka tubadde tulabirira nnyo ennyanja naye ennyanja efuuse ezibu kakati ekirina okukolebwa abaana okubayigiriza ate bafune n'ebintu ebirala bayinza okukola olw'okusobola okuyimirizaawo obulamu bwabwe. Ekirala kyenjagala okusaba abaana bano abakuusibwako emikono kwe kwongera kuba tubadde tulaba abamu nga temulina masiki twagala okubategeeza nti omuntu Katonda yakutonda ng'oli bulungi naye sitaani n'aleeta endwadde n'ebirala. Mulina okwekuuma endwadde. Obulwadde bwa covid bannange bukyaliwo newakubadde bwakendeera tebanaba kutugamba nti bwakenda so kulw'okuŋŋaana n'abantu fuba okulaba nga akamasikiko kakubeera kumpi bannange oba wekuuma n'obeera kuwala n'abantu abalala. N'olwensonga eyo mwekuume ate naddala bwe mubeera n'abagenyi kakati ngaffe abavudde ku lukalu tumanye nti tubaleetere nammwe bwe muva eno nga mujje naffe tubeekengera tugamba si kubanga balina bye batuleetedde okuva ku bizinga naye twekuume endwadde zonna. Ekimu ku bintu ebirala ebikulu ennyo etulina okwekuuma abaana mwe tusizaako emikono Mukama ayagala okulaba nga muli balamu mwekuuma obutakwatibwa siriimu HIV. Obulwadde obwo bw'amaanyi mu bizinga. Mukama babeere Mukama bawadde omukisa muli baana batukuvu mwekuume nga muli baki batukuvu. Mumanye tubasabidde omukisa Mukama bawadde omukisa kakati kuuma omukisa ogwo ng'oli mwana mutukuvu. Mukama ajja kuteekateeka okutuusa lw'olifuna omwami mujje wano mu kanisa kakati wakyaliwo kyekwaso kitulina banaatugattira ekanisa weeri wano nga bwe mwalabye abagole bye twagasse ofuna omwami wo ng'ojja ate omukyalo omu n'omwami ki lekakuddira ate owambagattira abantu abalala. Kyenjagala okubasaba tumaze okubasaako emikono kati mugenda kussa kimu naani ne Katonda. Okussa ekimu kitegeeza omukwano gwammwe ne Katonda Yesu amaze okuteekawo kakati nga musembera. Bw'oba osembera ku mmeeza kitegeeza oli wa mukwano nnyo ne Katonda. Mbasaba munyweze omukwano ogwo gw'onona otya bw'otandika okubeera mu bibi ng'okola ebibi kiba kitegeeza ekibi kikwawula ggwe naani ne Katonda wo. Mwekuume sitaani yajja kuteekawo ebintu bingi mumanye ebyanyegenyege kati ebyazze akati bangi babadde baboogerako ku makyoko nti bannange bali bali eri batambula mute mwebyo si bye mulina okubeeramu. Ensi ejja kuleeta byonna. Bwe bazadde balayimubbi balwanako ne bagamba bannange muleme kusuula bannayuganda mu kukemerwa. Gavumenti negamba tuteetaaga ensiiki oba baba mu kukemerwa bagwemu kakati buli omu yeerabirire ebabiteekawo. Naye babadde boogera badde ku radio Simba nga boogera ekiri eyo kifumba mukuto ekiri ekifumba ki mwewale nnyo embeera efaanana bwe olulala bagenda kukireeta ku kizinga ki
nga nawe wasigwako emikono nawe Yesu akulabayo oyinza omulabizi yansaako emikono taliiko naye Katonda aba akola ki kubanga tuyize Katonda abeera luddawa ebizinga bino tebanyiwa nabangi bali kumanda ekiringeri tebakimateeka kulonda byetaaga omuntu abyagala okuweerezayo si kwangu mukulu bagamba they are hard to reach, serve and stay naye ate bwojjayo nungi nnyo nate bishop manyi naawe webuuzibwako nga balonda tusaba omuntu anakulya ku bigere era okube n'akaama abantu b'ebuvuma beetaaga affirmative action abantu b'ebuvuma eri mu gavumenti tugamba beetaaga equalization grant kubanga ejjana ly'obuvuma yeetaaga eryato yeetaaga n'emmotoka saatewa emukono oba ekalamojja alina okukaba na lyato so abantu b'ebuvuma mu kereziya mu kanisa mu gavumenti beetaaga okufiibwako okwenjawulo era omukola bafunye omupyasi webishop ng'aze buvuma kimanyi ebikuwerekerako kubanga kwejjajja waffe nze banga linamala byemaze mu nsi sirabagako bishop wakyajja oku Uganda ng'azejja ebuvuma okugjako bishop Sebaggala saalabako bishop yenna oba nkoyoyo oba ani ng'aze ebuvuma gwe nalabako yoono so bwe nsaba abanamudya mu bigere ababuulire nti abantu b'omusikidde ab'ebuvuma bawukana n'ab'engogwe okugeza abo abakyala bagenda Malijja abo bagenda Malijja balina omulimu munene okulaba nga batuuka kumaliza n'abeera